Ekisookera ddala njagala kuwabula mukyala Among. Ng'okola byonna by'okola ku lulwo ne ku lwa Museveni. Lowooza ziri mundu 27 ze boogerako. Omukyala oyo ayagala okulaga eryanyi ng'omuntu. Naye nga kivudde ku bunafu bwe balina kubanga NUP yabafuukira ekizibu. Otegedde? Kakati n'abali abayayaanira ebingi n'okunyaga okutulugunya bannammwe anita sente zonna azirina. Wadde ojja kungamba nti era okozesa kooti oba ki waliwo obuyinza awo. Naye essente z'alina tezimusobozesa konvinsinga balonzi okujjako ng'abajjeeko omuntu. Nsuubira omukyala owa NUP ali e Bukedeya. Okuba nti yasengayo n'okubeera atalina kyalina. Mase Marion oyo. Naye nkukakasa ekyokumuteekako essente tekimala abalonzi bamutamwe wabula n'ekyokumuggyawo ave mu leesi kiraga nti nakyo kyetaagibwa. Gwali eyo nga oli wa nkyukakyuka naddala nga tonnatya kaadi yo mwe bennyini amaanyi ge mwezimbira era wano wensaasira omuntu nga oze independent oze kulwanagana n'amaanyi gennyini ge mwakola ki ge mwezimbira oze kulwana na statement yenkoledde nnyo oze kulwana n'amaanyi go gwe kennyini ge weezimbira. Ekibuuzo kiri nti amaanyi go ge weezimbira osobola okulwana nago n'ogawangula. Tweyanseego okuba nti tuli naawe olunaku olwaleero tuzze tuwayeemuko ku mboozi wano ndi ne chairman Yasin omusajja omusengesi w'ensonga ayogera si gwe byagala okuwulira wabula ebyo ebigwanidde okubeera nga bwe biteekeddwa okubeera. So gwe ndi nayo olunaku olwaleero agange nze Geoffrey Mayanja kwemboozi mu UG atanaba okusubscribinga twongera okukubiriza okukateekeko awo tubeere nga tutambula bulungi. Nyesooka onzikirize chairman Yasin mukuliseeyo mu kuwandiisa President Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lunaku olwokusatu ssebo kulikayo abo bali kwasaganya nteekateeka zonna nkwebaza. Era nali ntiddemu nga ndowooza nti omukulu ono Majembere kuba yali yeewera awo agamba nti NUP musale eno mu lubaga nze njitwala ne ngamba chairman wange tebamunkubire. Iwe Jembere yabuliddewa nagenza omulaba okuddamu awo waliwo omwana yaddamu ka interview nga mukakkamu nnyo sigali amanyi gali ayogeza nga mukakkamu. Ndega omusajja yali ayogeza amaanyi storage. So byebyo bazze bakolakola obuntu ntobo obutajja naye ssebo nkwebaza mwe bali kuyimirirawo ensonga zonna ne zitambula bulungi. Ssebo buuza kuba tulaba. Neyaza nnyo Mr. Mayanja kubeerako nayo nate olunaku olwaleero wano. Ssebo no tokulisaayo nze kakale kulwa nga bwonkulisizaayo nange nzikiriza nkuliseeyo bonna abaabaddeyo. Okwetaba mu nteekateeka ezo zonna nga bwe zaabadde okuviira ddala ku kusomoozebwa kutwatandikiramu nga byabakama agenda akyusakyusa n'okutiisatiisa okutuusa paka okuva ku kitebe kubanga twasooka nitukuŋŋaanirako awo n'entambula yonna mu kukuba wonna mwenna mbakulisaayo mwenna mbeebaza n'okutuuka ku Electoral Commission paka okutuuka laale we yabadde. Mukuliko eyo nnyo mwenna mwebale nnyo mwebali eddala bannayuganda. Nammwe Mr. Mayanja mwebale okuweereza eggwanga. Mbalamusizaako nnyo bannayuganda bannange mwenna gye muwangaalira abali mu Uganda n'abali wabweru w'eggwanga. Tubeebaza byonna bye mukola ku lwammwe lw'ensonga lwaki weetuli. Ku mazima kwe tuyimirira kijja kuba kizibu nnyo okutuwangula wadde nga bajja kututawaanya. Bwe tunaava ku mazima ekyamazima abannaffe bye bafeesinze awali ebibuuzo ebingi tujja kubifeesinga. Ne bwe tunayimirira ku mazima ku lwa bannayuganda ali waggulu eyo Katonda ali naffe era pulezidenti nasanyukidde nnyo okubeera nti yakimanyi bulijjo nti Katonda gy'ali naye okujjukiza abalala nti byonna bitukolebwako n'ekyamazima asalawo yoyo waggulu eyo n'ekirala mu nsonga eyo. Nasanyukidde nnyo okugamba nti bwe baba nga badde bakubira kakuufiira oba lugoye toluggyaamu beera nalwo
nenga si kikyamu ne kati ne bendera eyo gyesibeeko nnyo ku lw'ensonga zaaki bendera ya Uganda kati omuntu ajja kuvunaane okusuusuubya okujajjatta n'okuwanika bendera y'eggwanga kati ajja kukuba essasi ng'akuvunaana okuwanika bendera y'eggwanga ekyo nno kikulu nnyo mwebale nnyo mwebale eddala mwebale obuwagizi bwonna mwebale okubeerawo mwebale okulemerako mu mazima kyabadde massive nnyo nnyo. Yes. Waliwo omukwano gwange yambuuzizza kubanga ku olwo banominatinga president ku lwokusatu nakera nentekayo emboozi awo nagikola nzekka nembako byenjogera n'ebirala byonna naye mu comment awo waliwo gwe nalabe yambuuzizza nangamba nti Geoffrey lwaki twasituminga live because ndo zagirabye nga ku lwokuna jo nambuuza nti lwaki twasituminze live omukolo gwa president na biki byonna njagala nnyo naye obusobozi sinabufuna obw'ebyuma streaming live naye tusaba nti oba oli awo mu maaso awo tujja kuba tubugize tujja tuteekawo enteekateeka tulaba mukama bana batusobozesezza okubeera nga tusobola okugenda kuwa president ku mikolo gye gyali ne tuba nga streaming live abantu okwongera okubeera nga balaba naye kale katutandikira awo twagala tutunuulire okwogera kwa president nga bwe kwabadde byabadde amaze okunominatingibwa mu kacooka ebyokulonda oba byabakama then ate ne byayogedde ng'atuuse nateete wabadde abantu abayitirivu ennyo emitwalo n'emitwalo ababadde bamulindiridde oba oli speech eyinza okuba teyawukanye nnyo naye twagala tutunuulire ebyo ebyakoneddwako okutandika nga bwe yayogedde of course bingi nnyo era oba oli awo tebyawukana nnyo n'ebyo byazaayogera kubanga era ensonga zezimu tezinnavaawo era nga bwe zitambudde okwogera kwa president wakulabye otya okusookera ddala? Neyanziza nnyo muganda wange Mayanja. Mu bino byonna twagala bannayuganda babeere bakakamu ate nga bakakafu ate nga abeetegereza bafunewo n'enjawulo kubanga bwe biba bigambo byogeddwa abantu bangi era byangu nnyo okwogerwa naye okubissa mu nkola tugenda tutunuulira ku ebyo bize byogerwa president naddala president byazaayogera ne tumaliriza ne mu bikolwa ne kituwa okwesiga byazzeemu okwogera so speech ya president yabadde makula era kyemmanyi abali eyo bonna bamuwulidde abalala bagirabye kuba yagitaddeyo yagipostinze speech yonna nga bwe yabadde naye twagala okuwa obweyamu n'okumenyeramenyeramu mu abo oba oli awo abali badde balinamu ebibuuzo speech yonna tuyinza obutagimalaayo naye nga tujja kujjamu ensonga ezimu ku nkulu naddala kuba yabadde mpanvu bwe ntunula wano eno yabadde mpanvu bagitaddeyo ku mukutu gwa social media olaba nti byabadde mpanvu tuyinza gikwatako tetusaba gikwatako ekisookera ddala president yabajjukizza okwewaayo lwe yeewaayo n'ajja 2021 ewaali watali kusuubirwa nga waliwo ate okuyaayana okungi nabanga abajjukiza nti bwe yajja yasigadde nga ne leero akomyewo naye ng'abeebaza nnyo okubeera nga mutadde mu trust eyo okulabika nti mumutuma okubeera pulezidenti w'eggwanga nakugamba nti byakozeeko oba oli awo bye bibongedde essuubi okulabika nti mugamba nti oba oli awo tukyasobola okuba nga tusindika ono mu byonna twatunuulidde ng'agamba nti waliwo yagambye nti tutambudde tubuulira abantu baffe kiki kye tutegeeza enjiri tugitambuzza naye kye tubadde tujja tutambuza eri abantu olwaleero tutuuse ku mutendera ogusembayo ogwa missioni yaffe era omutendera ogwo nakulaga nti kwe kununula eggwanga omulundi katusuubire nti ogusoose lwaki aguyita omulundi ogusoose nti okuva mu 62 okukyusa obuyinza wonna wonna kuzze kubeera kwakuyiwa musaayi okutta abantu aba bulijjo nga bataddemu essuubi ery'okununula eggwanga abantu bonna kye babayayaanira naye ne mufundikira ng'amaanyi ago ate mugeyambisizzaamu kubanyigiriza n'atuwa ekyokulabirako ku regimu eno yakafuga emyaka ameka emyaka 40 byonna ebisuubizo buli kye balinda okubeera nti kituuka gye bali nga bannayuganda abaayiwa omusaayi gwabwe abeewaayo basacrificinga obulamu bwabwe
babazaamu mu maanyi ago babaddizaamu kubanyigiriza. So kakati ekyo kitegeeza ki nti wadde ng'oli mu bino leka kunyumirwa bigambo ebyo oli byajja n'ayogera nagatwenunule nawe n'okkiriza bukkiriza oba n'oteebuuza. Naye mu kwebuuza weebuuze nti bwe tubadde tujja tulaba ebintu bino bibadde bijja bitambula bitya, ono baze n'ayogera kino ekizzeeko akoze eki. Kati awo najja n'akugamba nti tubadde tutambulira mu bulumi obw'ekitalo n'ekimu tusobola okutwesigako nti mu kantu akatono ke tubadde tulinawo tubadde n'obuvunaanyizibwa bungi obutali bwakwesalirawo wabula obututuusibwako abalabe baffe eyali badde ate nga gavumenti ewa abantu service. Kakati obulabe bwonna bwonna obadde bujja bufesinga challenges ezibadde zijja bufesinga President Kyagulanyi ne NUP n'abakulembeze banne bibadde mubaddemu amalwaliro, mubaddemu abductions, mubaddemu amakomera, mubaddemu okubuzaawo abantu abduction ezo, mubaddemu okutta. Kakati ebyo byonna byonna wadde nga bibaddemu okutta era abantu abeeyama nti basobola okubaako kye bawa eggwanga lino bazze babikwata mu ngeri esoboka wadde nga obuyambi buki obuyambi butono naye kwaka akatono ke basobola okuaninga ke babadde bakwatako nga bamaliriza ensonga ezo. Ekyo nno kikwongera obukakafu oba obujulizi nti omuntu okwawukanako ku bulijjo omuntu ajja kugamba nti twagala kujja tujje tununule eggwanga nga ye yenoonyeza bibye. Kati olwaleero omuntu akulaze nti ku katono kano bwe tuba nga tusobodde okukola bino ne tukwasaganya ebizibu bino ne tubiyitamu nga ne bannaffe bangi bafuna ebizibu bingi naye tusiga nga weetuli. Namu ebyo byonna byonna ate tusobola okuzimbiramu ekitebe kantu akatono ennyo kubanga ebyobufuzi bino wadde nga abantu bangi boogera ebigambo bingi naye gw'olina okumanya nti gwe kapito w'ebyobufuzi gwe Munnayuganda, gwe kapito w'ebyobufuzi. Kati kapito w'ebyobufuzi era bajja ne bakugjamu ki ensimbi zibeeko kye zikukolera. Naye buli we bakwerabiza nti omuntu ali mu buyinza akuyamba buyambi kiba kitegeeza nti ogenda kulekerera omutufu gw'olina okubanja odde ku mukyamu gw'otalina kubanja. Ogenda kulemererwa okutunuulira biki omuntu akulembedde by'alina okukola odde oba oli awo n'obulumi busobola okukulemesa okulaba biki bye wali badde osobola okubanga bikutuukako babikutuusaako. So kakati mu ebyo byonna nakulaga nti obwesige musobola okumuteeka mu NUP oba mu President Kyagulanyi nti ebibiina byonna bizze bikola mu Uganda naye nga birina kye bifuna naye nga tebisobola kulaga accountability. Obwo obwesige oba obumwongera nti ku kino ekitono singa oba osobola okulaba kiri kitegeeza nti n'ekinene kisoboka. Omwo mu ebyo byonna ebize bisoomooza era mwe muzze n'okuzimbiramu ng'ebitebe bya NUP erina ebitebe okwetoolola eggwanga lyonna naye nga waliwo headquarters zaawo ziri wano Kavule. Twazimbye ekirala kiri Busi kiri Iganga. Ogatteko essomero ekizimbe ekyaweebwayo pulezidenti yennyini nga bw'omanyi akasente k'ennaku zino okuteekawo ekintu n'okugjamu omuntu nasalaga ku lwa bannayuganda baliwo kye basubwa kino n'olwekyo twetaaga abakulembeze babe nga babangulwa basobole okukulembera obulungi eggwanga lyabwe. Essomero eryo ne liteekebwawo si lwakuba nti alina bingi, si lwakuba nti tabyagala, si lwakuba nti abadde tebabiraba wabula okujjako yenjawulo eyo gyosobola okukola ki gyosobola okulabamu. So kakati ekyo kikwongerera ddala okumanya nti wakiri obwesige tolaba era namusajja kino nga tutambula nti yagula emmotoka z'aba mobilization bitundu by'enjawulo ezagulwa ezo. So kakati obwo bwe bumu ku we twagala musinziire okulabika nti mumanya nti bye bimu ku byetaagisa okuba nti otunuulira omuntu gwosobola okwesigisa ki okwesigisa eggwanga. Nakugamba nti abasajja bano ba gavumenti regimu eno eddidde ebitongole bya gavumenti n'ebifuula ebikozesebwa mu kunyigiriza ate abantu bye baali badde biweereza era mu ekyo
njaga okutegeeza wenna gwali eyo tunuulira amaloboozi gonna agavayo nga geetaaga obuyambi gabuusa amaaso structures ne gabuusa amaaso institutions ne gatandika okuyita omuntu omu nti Museveni jangu otuyambe. Kitegeeza nti ebigendererwa byabwe byali byakubateeka mu mbeera eyimba mannya gaabwe so si okubazimbira ebitongole ebibatuusako obuweereza. Era ebitongole ebyo mwe beerimbika mwennyini mwe bayitira okulabika nti ate gwe bakunyigiriza mu kifo ky'okufunayo service n'oba ng'ofunayo kunyigirizibwa. So ekyo nakyo kirabise nti abasajja abo bwe batyo bakoze. Ne baddira Abannayuganda be baali badde bawa eddembe lyabwe beyagalire mu nsi yaabwe ate ne babafuula abaddu baabwe ku ttaka ly'abajjajjaabwe. So ekyo ekintu ndoza waliwo abantu bekikalubiriza okulaba. Omuntu ateekeddwa okwekolerera, omuntu ateekeddwa okukola, omuntu ateekeddwa okuba n'eddembe lye nga tolisaba wantu kasita toyingirira lya mulala. Eddembe tebalisaba muntu. Kakati omuntu okufuula omuddu kyekyo buli kyokwatako mu kumanya eddembe lyo gwobeera ozizza musango era muli owulira nga weenenya omusajja oyo aba yakufuula omuki omuddu. Naye nga mu kufuula omuddu ebiseera ebisinga obungi kiva ku kwagala kwaffe okutufuula abaddu. Nti gwe omuntu okujja okufuula omuddu kitegeeza nti nawe kennyini oba oyagadde olw'ensonga oba twaddewo mbeera emuwaliriza kugamba nti nze ndi muntu manye eddembe lyange siteekeddwa kuba muddu. Otegedde? Era ensonga eyagenda nagyogako n'akugamba nti twalyagadde okujja okubaweereza n'abaweereza mwenna abeteekateeka okuweereza Bannayuganda mukimanye nti mujja nga Bannayuganda be babosi be bakama bammwe nga mmwe muli bakozi baabwe. Okusinga okuteeka omuntu mu ofiisi, okusinga okuwa omuntu obwesige ate ye mu bwesige omwo n'oba nga naawe omuyambyeko kuzimba ekyo kigenda okukunyigiriza. Ensonga eyo atera nnyo okugiremerako. Lwaki? Abantu bano waliwo lwe beerabira nti ekibi bwe baba nga bakikola abantu, ekirungi nga bakikola abantu, oli kyayagala okulaga ng'akiraga abantu, ono kyayagala kyeyeetaaga ng'omuntu ng'akisaba abantu, kiba kitegeeza nti gwe obulamu okumanya amaanyi go ng'omuntu. Era obuddu oli abukuyingizaamu nga naawe omuyambyeko okuyingira mu buddu. Kumpi nga weesiimidde. So olwaleero njagala okubategeeza nti pulezidenti tali bwali olw'okuba mugezi nnyo, tali bwali olw'okuba w'amaanyi nnyo, tali bwali olw'okuba nti tasoboka nti ye yatondebwa mu kyuma. Pulezidenti ali bwali olw'okuba ali y'omu ku abo abamanya eddembe lyabwe. Y'omu ku abo abamanya eddembe lyabwe. Eddembe eryo tuddeku katono ku omusajja we yagambira abantu abaali bagamba pulezidenti nti mugende muteese n'omusajja bataabasibe. Pulezidenti n'akozesa ekigambo ekigamba nti tuteesa ne Museveni tumuweeki okutuwa abasibe. Kubanga omuntu ena gw'oteesa naye kugenda naye mu ndagaano oteekwa mwe mbi mufunamu omuwa naye n'akuwa. Kakati bw'okinoonyereza ennyo nga ansa entuufu eri nti gwe Kyagulanyi biveeko bano tubate nawe kkiriza okubeera omuddu. Kyatasobola kukkiriza. Ekyo ekimu ku kimufuula ow'amaki ow'amaanyi. Kakati gwe batwala mu buddu otuuka okutya n'otya n'ekisiikirize kyo ate kyotasobola kudduka. Abantu abo tebalina wadde nga batemu babaagala batya, tebalina lukusa ate era tebalina busobozi busobola kutta Bannayuganda bonna ne babamalawo. Osobola okumbuuza nti era gwe oba ofudde? Naye amazima gali nti nze okufiira ku mavivi gange ate nfiira ku magulu gange. Birina enjawulo. Lwaki nkwegayirira? Okufuna ky'oteekeddwa okufuna. Okufuna kye nteekeddwa okufuna. Nteekwa okuyimirira nkulage nti nina kye njagala. Ndaga we mmenya etteeka,
nange nkubulye woli omukyamu otegere ekintu ekyo so kati abantu abamu bagibwako eddembe lyabwe bafuulwa abaddu nga tebategedde nabo bennyini bawaddeyo eddembe lyabwe oba tebamanyi lwaki bateekeddwa okuba nga balirwanyisa balwanyisa ebyo ebibanyigiriza okuziyiza obuddu obwo so kakati pulezidenti era mu njogera ye yayogeddeko ne statement nze ku lwange enkwatako nnyo ng'omuntu yayogeddeko n'agamba nti omukisa weeguli Museveni singa obeera okulembedde eggwanga lino naye nga tolyagala libe nga lidda mu bye lyavaamu tetuli beeteefuteefu kuyiwa musaayi naye tetuli abo abagenda okukkiriza okulemererwa okyalinawo omukisa bannayuganda twetaaga okuba nga tutunula ensonga netusonyiwa ogw'omukisa weeguli bannayuganda twetaaga okuwuliziganya mu buli ngeri yonna ku lw'eggwanga lyaffe bannayuganda tuteekeddwa obutayagala revenge okuwoolera tekukoma owoolera n'owangula era osigala olina boolumizza n'oba ng'ozimbyewo era abalijja ne bawoolera so kakati ensonga eyo nze yankuteko nnyo ng'omuntu kubanga ekigambo ekyo nzize nkyogerako ate nga kyenzikiririzaamu saagala kigambo kye bayita kuwoolera naye ate tekitegeeza nti amateeka gavuddewo okulamula waliwo revenge okuwoolera okwo ojja kukwata emmese ojja kutega emmese ng'eridde emu ng'obwana bwayo buli eri nabo butwaliremu otegere ekintu ekyo so kakati waliwo okuvunaana emmese ekyo kyekoze waliwo omuntu okuvunaanwa nga ye naye nga tovunaana mayanja nti olw'okuba mayanja mumpi oba mayanja muwanvu wabula ng'ovunaana mayanja ekyo kye yakola ate si mu kwagalako kooti eri oba amateeka gawa omwagaanya gakole kye gateekeddwa okukola gabonereze mayanja oba gejjereze mayanja otegera ekintu ekyo naye gwe ng'okwagala kw'okugjamu ebiseera ebisinga obungi ekisinga okuleeta okuwaba kubeera okwagala kwobeera okoze eki kwobeera oyagadde emotions ezo zikola ebizibu so nga ate singa ogamba nti amateeka nga bwe tulaita institution zonna nfu ne tuziddiza obuvunaanyizibwa ne ziba n'amaanyi gaazo zaali badde zisobola okuba nti ziramula kakati awo ne zijja ku Yasini oli mukyamu mayanja oli mutuufu wadde nga mwali mutudde wali mwenna naye ensonga eno ekwata mayanja ensonga eno ekwata Yasini ensonga eno efevalinga mayanja ensonga eno efevalinga Yasini ekitegeera ekintu ekyo so kakati ekyo ekigambo ekyokuwoolera nakyo kisobola obutabaawo ate eggwanga ne mulitereeza na buli concerned citizen yenna n'alisigalamu nga ebikolwa bye enneeyisa ye yemulemesa oba yemukkiriza mu society ensonga eyo yabadde nkulu nnyo 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 era nayo nagyagadde wabaddewo ensonga gye yakoonyeeko n'agamba nti protestive vote gye tugendamu tetegeeza kukwata kissi wabula etegeeza okulwanyisa ebikyamu okulemera ku mazima okumanya ky'oyagala mayanja nsobola okumanya nti mayanja agaanyi nga tannayomba nga tannankuba nti wabula kyembadde nza okukwata kikye naye alabuse otegedde nga talwanye ate wadde nga nninza omusinza amaanyi awo naye kasita nkizuula nti akyagala nzizaamu ne ŋŋamba nange nkyagala naye kyenjagala kyange mayanja nga alemeddeko eyo protest vote gyetugendamu nti situka awaka ogenda olonde ng'akalulu kano koolonze okawadde mayanja ng'omukulembezeewo naye kasigala nga kako mayanja kyokamuweredde kyekateekeddwa okukola ogwo mutawaanaagwo era akalulu kase mayanja nkwata akalulu nenkakuwa gonkulembere naye nga akalulu kaki
kako kange kakati ensonga tubadde twagala mubenga bwe mubanga mujja mu kulonda mubenga mugimanya nti obululu bwe mugenda okukuba mugenda kubeera bwammwe mubwesigisa omuntu oyo gwe mwesize gwe mwagala mu bumuwe nakugamba nti bwe mujja mu nnamba ennene ne mulaga obwetaavu bwammwe ku kye mwagala oli tasobola na kulinda kugamba nti mulwanye amanya bumanya nti kino bakyagala nze mbadde nze kunyaga n'ekyo kyabanyini kyo bakyetaaga n'olwekyo bwe mujja mu nnamba ennene kibeera kizibu obululu obwo okububba kibakaluubiriza eyo ensonga nga nkulu nnyo nti waliwo bwe twabeeranga mu kalulu waliwo abakulembeze kye bataategeezanga abantu nga balina amazima ge babakweka nti mu kujja okunoonya akalulu otambulira wamu ne bannayuganda naye ate ne weerabira nti n'obeerabiza nti bo bakuwadde mulimu kati gwe omulimu kasaba mala okulonda bati baba bamaze okugukuwa ebiddako ebyabwe obutanyigirizibwa na biki gwe totunulayo ng'otandika kubala biki byogenda okukola mu kisanja ekijja nangeri ki gy'onaabatandikamu eri nga kifundikira kubanga bo bangu ba mwenge ba busukaali ba busabbuuni nga bwe twalabanga mpaka ekyokulabirako ennyo omukyala Nabira Naggayi bajjanga ne bamulonda lumaliriza akalulu n'alinnya n'agenda e Canada agira okulonda kunaatera okutuuka n'akomawo bamuwa akalulu n'abuka n'agenda kakati ate dose ekyokulabirako ekirungi nti bw'otunuulira abalondebwa abo bafuna ekigambo kimu nti bannayuganda beetaavu bwe tugenda gye bali era batuwa obudde ngemu ekyo bwe tutuukayo bye bino ebigambo ebisobola banyumira kino kiri tujja kutambula wamu naawe kakati ng'abala ebyo byonna bannayuganda naye nga kyabibalira ye abala kimu nti nze nfunemu omulimu ekyo kyo takibabuulira so kakati tutunuddeko nga ebisoomooza bibadde bingi omuli okwagala okugulira pulezidenti omuli okwagala okumugisa ku ebyo omuli okumutiisatiisa bw'aba nga ye abigaanyi so kakati mu ebyo byonna bwe baba nga abakulembeze bazze bakola bwe batyo ye pulezidenti Kyagulanyi akulaga nti atambudde naawe akyeyamu okutambula naawe n'olwekyo mwesige ajja kuba nga mwesige agenda kuba nga atuukiriza ebyo byakoze eki yajja yeeyama jaga tusembyeyo wano nga tugenda because nga bwe twogedde wali the speech eno mpanvu gwe eri munaffe atulaba nti mpanvu nnyo kubanga yayogeredde kumpi essaawa sinamba n'okusoba essaawa namba nga annyonnyola ng'era awa obubaka bwe nga President Robert Kyagulanyi Ssentamu so tugezaako kutunya ku ebyo ebimu ebikulu ebyo bitunokoddeyo okubeera nga tukuyisizamu okumanya biki byadagezako okutegeeza n'okwongera okubitegeera obulungi speech ya Robert Kyagulanyi Ssentamu gye tulime essaawa zino era n'akugamba nti ayagadde otegeere bino eggwanga lirwanirira ki eggwanga lirwanirira omukozi naddala kabeere owa poliisi okubeera nga asasulwa ekyo kyateekeddwa okukola ki kyateekeddwa okusasulwa ng'asasulwa bulungi omulimu gwakola gusiimibwa naye ng'akimanyi nti akola mulimu aweereza bannayuganda n'eggwanga lye era n'akugamba nti twalyagadde okulaba nga oba oli mu kibuga ng'emmundu ziteekeddwa kubeera nga ziri mu balakisi y'ensonga gye yayogerako n'agamba nti twalyagadde okuwangula emmundu ng'emmundu si yefuga abantu wabula ng'abantu bafuga ki bafuga emmundu era n'akugamba nti kabeere basomesa beetaaga ekyo kye bajyamu asobole obutataganyizibwa n'omwana afunemu mu ekyo naye embeera y'okwegayirira n'okubalyaza amaanyanga n'okukaayanira omusaala babongeze n'okwongezaako abamu bonna abasomesa abantu abaana b'eggwanga ab'enkya buli kye babasomesa kyonna kya mugaso tewaliwo kino kirungi oba kino kikyamu bonna bayitaaga okubeera n'obwenkanya naddala ku misaala gyabwe era abasawo
nabo babenga bafunye ekisa nga si kujja beekalakaase twalyagadde beekalakaase nga beekalakaasi za nsonga naye nga si musaala tosuubira omusawo okuva ku street oba okutuuka okujja ku street kyabaira alesseeri mu waadi kiba kitegeeza nti kubanga buli budde wabeerawo abantu ababeera abalwadde ababeera abeetavu nga bagala omusawo ne bw'olaba avuddeyo eri ekimusindikiza kibeera kinene okuleka wali omulwadde okujja ku kkubo era musuubira omuntu oyo kumugamba g'omukake bukasi nti ddayo ku mulimu okole kiki kyagenda okukola nga yavudde ku street nga tawuliriziddwa ekituuka omuleeta ku street kibeera kizibu kyokka ate n'okumugoba okudda mu ddwaliro jjanjaba abalwadde nawe oba tosolovinze ensonga kiki kyazzaako eyo otegera ekintu ekyo so kakati ebintu ebyo byonna netulabika nti tusobola okubimwesigisa ku kitono kye tumulabyeko omutima gw'alina n'obuweereza bwe mu bukulembeze bwe eri bannayuganda tubutadde tulabika nti tubwesize so n'olwekyo byonna ebyo nga bwe byabadde tusaba mubigendeko mubyetegereze okusinza kubazaakola n'olwaleero ebiriwo na biki bye tugenda omwesigisa nfundikira ne kano nga nebaza Babi okuuma pulezidenti era alina ekigambo kyeyogedde n'agamba abakyala twogera ku first lady alina ekigambo kyeyogedde n'agamba nti abakyala embeera nnyingi gyempiseemu paka okutuuka wano bansuulirako n'ebintu ebweru kitegeeza nti kyoyogerako eyo mu kubonaabonaako nkimanyi kuba nakiyitamu sikimanyi olw'okuba nti njogera wano nti nze ndina platform wabula nkimanyi kuba nakikola nakiyitamu n'olwekyo era nekyongera obukakafu ekyo kati kino kyange nekyongera obukakafu kwekyo nti omukyalo oyo yalibadde olwaleero tali mukanaayo kyani nga ajja kadaala si lwakuba nti yali agadde nnyo pulezidenti abeere nti bawa afuke pulezidenti wabula obulungi bwamulabyemu yali etaaze ne bannayuganda bonna babugabaneko era neyeeyama nti omulimu gw'okubeera maama w'eggwanga agusobola kubanga ne mu kiseera kino era alina ebyalibadde bimukanga naye mukyala muvumu ku lw'abannayuganda mwebale nnyo kale toyanza nnyo kakati nga tumaliriza ebimu ku ebyo byabadde mu speech ya President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga tubitadde ku mabbali wetwogerera essaawa zino omukyala Speaker Anita Among okusinza ku lupapula lwa Daily Monitor luvuddeyo ne lubaako ensonga ze luteekawo ng'ensonga zino ziraga nti n'omukyalo ono akutte abamu ku bamuvuganya abawera ddala basatu baguddwako emisango oba bawawaabiddwa nga egimu ku egyo emisango gye bawawaabirwa kwe kuba nti nga bagamba mbusi tebabeera mu kitundu ekyo mbw ate bazze okubeera nga bavuganyizayo n'ebirala naye omu ku bakyala abo abaguddwako emisango baba bawawabiddwa ye mukyala Mase Marion ngono wa NUP wa kibiina kya National Unity Platform era nga yagala kalulu k'omubaka omukyala owa Bukedya 2026 231 bino bize mu kiseera kino nga omukyala ono gwe nkugambye omukyala Anita Among ayi speaker wa parliament kiki ekigenda mu maaso mu kiseera kino muganda wange Mayanja fenna tuli ku Uganda yemu ebintu wadde tusobola okubiraba mu ngeri ey'enjawulo naye ababikola bategeeza ekintu kitya ekintu kimu ababikola bategeeza ekintu kimu ekisookera ddala njagala kuwabula mukyala Among ng'okola byonna by'okola ku lulwo ne ku lwa Museveni lowooza ziri emundu 27 ze boogerako ezaleeta Museveni mu buyinza bw'oba ng'okola ebyo byonna ng'olya nti oli w'amaanyi lowooza kubaamuwa ekitundu mwalwanira ebyo birimu ebintu bibiri omukyalo oyo ayagala okulaga eryanyi ng'omuntu naye nga kivudde ku bunafu bwe balina kubanga NUP yabafuukira ekizibu otegedde kakati n'abali abayayaanira ebingi
n'okunyaga okutulugunya bannammwe anita sente zonna azirina wadde ojja kuŋŋamba nti era zakutokozesa kooti oba ki waliwo obuyinza awo naye essente z'alina tezimusobozesa konvinsinga balonzi okuggyako ng'abajjeeko omuntu gwe bateekeddwa okuba nga oba oliawo amutiddamu babanga alina ssente ese okukola buli kimu kubanga batugamba wano bwe baali bamulonda emugumu enaalemu awo bagamba nti ssente zatambula mpitirivu nnyo era nga ziva mu nsawo ye okuba abantu abali bazze okulonda n'ebirala byonna n'amaanyi ge yateekamu gonna ssente aleka nga alina mpitirivu nnyo era biloni za ssente zaagwa nga mukyala Anita Among imbu nga yazitambuza bw'abanga asobola okukola ekyo mu constituency ye Ebukedia tasobola kukozesa nga takutte bantu bamuvuganya naddala omukyalo ono mu maaso w'NUP nga tamukutte naba nga akozesa ssente zezimu okukolera abantu bye beetaaga mu constituency batasobola kukola ekyo abantu ne bamudiza kalulu nga kyalina okukola kiri kimu kyokka baba alina ssente naye nga kyalina okukola kimu kwagala kuteekako bano misanga bamuvuganya basobole okuvaawo akalwa kasigalemu yekka kakati awe wawisiza abantu era nosaasira omuntu alowooza nti ssente zimala ssente ziyambako ku bulamu naye ssente tezikola bulamu twakava wano mulale ye Nateete neye Kololo otegedde nti ssente zonna mashinale yonna yabadde Kololo otegedde nga gwagenda enkye Nateete tosuubira nakuba nti olina kiwafisiza bwabeera muntu tewafisizaayo tolina mmere tolina transport tolinayo mazzi ate muli mu ttaka n'enkuba ebakuba awo olabira nti essente zirinako we zikoma essente ekola naye erina weekoma yes nsuubira omukyala owa NUP ali Ebukedeya yes okuba nti yasengayo n'okubeera atalina kyalina Mase Marion oyo naye nkukakasa ekyokumuteekako essente tekimala abalonzi bamutamwe wabula nekyokumuggyawo ave mu leesi kiraga nti nakyo kyetaagibwa gwali eyo nga oli wa nkyukakyuka naddala nga tonnatya kaadi yo mwe bennyini amaanyi ge mwezimbira era wano wensaasira omuntu nga oze independent oze kulwanagana n'amaanyi gennyini ge mwakola ki ge mwezimbira oze kulwana na statement yenkoledde nnyo oze kulwana n'amaanyi go gwe kennyini ge weezimbira ekibuuzo kiri nti amaanyi go ge weezimbira osobola okulwana nago n'ogawangula kuba ozimbye n'okwagala n'ozimbisa enkokote y'amaanyi yes kakati bw'ojja ozze bwekanzi tibannange wano waalina okubeerawo kuba ate bwe nateeka ekikomera kakati ate gwozze na busungu ogenda kyekoonako ozze abaana abazimbi bali mu kuzimba bataddemu ensawo emu mu nkokoto obagambye nti ensawo emu tajja kumala semiti nze mugula bongeremu ensawo endala 4 bazitaddemu kakati ozze oluvannyuma bamaliriza buli kimu kyonna naye keetaaga okuvaawo kano ketwajja kana kakokoto mukatemewo gago wakazimba wazimba ekyobuwangaazi okatemawo munaakasobola omulimu gwako mu lunaku kubanga onyiza oba ofunyewo pulaani eyaddakiika eyo so kakati gwe independent eyazze eri tunuulira omukyala sipiika mulamba Anita Among atya kaadi eyo eya NUP gwe gyogenda okuyingiramu eya NUP awulira nga tali comfortable singa kadi ya NUP ebeera nga gyeri Ebukedeya otegede yes kati gwali eno naawe ali eyo manya wooyimiridde manya kyokutte manya omuwendo gw'ogula sigamba mu nsimbi omuwendo gw'ogula eri eggwanga lyo yes era bajja kukola byonna bye baagala neffe messages eri mu bintu byonna gye tusinga okwagalamu kulaga bannayuganda nti abantu bemwesigisa obuyinza abantu bemwesiga olwo bakyamu si batuufu
kubanga Anita Bodda mu area yo mu bantu boyagala nnyo ewammwe n'obajjako omukisa gwabwe kwekyo kye beetaaga. Yes. Beerawo kubanga obaagala nnyo. N'oli abeerewo babenga ng'engeri gy'oli nti bantu b'obaagala. Baleke balage obwagazi bwabwe, baleke balage obwetaavu bwabwe, baleke balage essanyu lyabwe nga bakulonda nga n'oli waali. So tobalaga kugamba nti tobagamba bugambi nti obaagala ng'ate obagiddewo kiki wali badde we comparinga nakyo okakasa nti munnange ffe tusazeewo ggwe wadde n'oli waali. Okitegedde? Kati awo Abannayuganda bwe bamanyira nti abantu abo babalimba. Yes. Babalimba. Lwaki bakwewaza okuwagira oli? Kitegeeza tolina kwesalirawo ky'oyagala wabula kola ki? Salawo nze. Wakiri mulondanga ekidomola. Mulondanga ekidomola. Yes, ne mulaga nti ffe okukakasa nti tukwetaaga ekidomola kino kiraba katulonde ekyo. Bw'obona ne mugenda mu box ne mubutta. Bw'oba asigaddewo yekka. Ffenna tubifiirwe. Bw'ona ne mubutta. Oba afunye 10 oba 8 kale bamubalangirire okwo naye nga oli mwamulaze nti gwakola bwoti wayitawo ewaffe neffe tukwagala era kitwagala kye kino wakitulemesa. Gega amaanyi ge mulina okumanya mmwe mugalina era leero bali eyo gye muli. Obuyinza bwe bwabawo emyaka 5 bubakoze eki? Bubaweddeko babunonye eyo bwakomawo yewammwe mu bweyambise. Obuyinza buli mu abantu mu bweyambise. Esebo. Kale nga tumaliriza mutwe twagala tutunuulire essaawa zino bannabyabufuzi bali mu kweteekateeka beeteeseteese era nga bwe tulaba n'ekinanita Mongo kyakola okukwata omukyala w'NUP kumutusaako emisango tebannamukwata n'emisango gyamuteekeddwako nakitegeeza nti essaawa yonna basobola okukola ki naye bino byonna nako tukuyita kweteekateeka mu bulungi ne mu bubi. Bannabyabufuzi bo beeteeseteese n'abatanafuna kadi mu NUP tusuubira tukkiriza nti oba oli awo mu kaseera katono nnyo awo ne tulaga kadi zigenda kubeera zifuluma naye nabo wadde nga kadi tezinaba kulangirwa naye nabo laba nti nabo beeteeseteese essaawa zino buli muntu yenna wali munnabyabufuzi. Naye olowooza ye munnayuganda munnansi yeeteeseteese ekimala era bw'aba teyeteeseteese kimala yeteketeeka atya? Okulaba nga tuyita mu kiseera kino ekyakalulu 2026 otugenda okukasuulira kampeni zinatera okutandika si ku Monday kampeni zitandika butereevu officially eri ba president. Abali abatulaba manje ambuze ekibuzo kiri twike nyo kiri twike no era kambere mwegendereza nga nnyana okukola ekibuuzo ekyo. Munnayuganda munnabyabufuzi nga yeteekateeka mu bibiina ebyenjawulo gwe munnayuganda weeteeseteese otya? Ye munnayuganda yeeteeseteese era oba omuwamage ye yeeteeketeeka atya? Ekino ekibuuzo kikulu muganda wange. Ekisookera ddala yonna gy'owulira batuula batetenkanya kuyamba mmwe, batetenkanya kunyagulula mmwe, batetenkanya kutemula mmwe, batetenkanya kufuga mmwe, batetenkanya ggwanga lyammwe. Naye mwoli mwabo be batetenkanyiza mwoli. Ebintu bino naddala ebyobufuzi njagala kujjukiza gwe munnayuganda ali eyo bikukwatako gye babiteeseza oba gy'oli oba toliiyo bikukwatako. Bateesa ku ggwe, bateeseza ggwe, bateesa ku nsi yo. N'abayomba gundi wandiddemu olukwe gundi teweesigika lwaki bannayuganda obandyako? Bannabyabufuzi ebyobufuzi ebibaddewo obunnanfuusi yabadde kapito, ebigambo
nga gwe musaala gwabwe. Otegedde bulungi. Kakati kapito mu bunnanfuusi bakola obunnanfuusi nga bateeseza ggwe, bakola obunnanfuusi nga ggwe gwe balyamu olukwe. Mu byobufuzi tewali kitundibwa. Mu byobufuzi tewali kitundibwa. Ndi kirimibwa gindi kirundibwa gwindi kye batunda. Mu byobufuzi kuba kutunda abantu. Yes. Otegedde? Munnayuganda ekiseera kituuse lw'oweenyigidde mu nsonga zo n'obubadde obwesige bwe wawa abantu nga balimba bikusemberedde obiraba naye bizze lwaki? Bizze lwa kwenyigiramu. Tumaze ekisanja kino kiramba okuva 2021 nga tulinga abavudde ejjo mu kulonda ng'enkya tulinga abagenda mu kulonda. Yes. Tewabaddewo projekiti ya gavumenti yonna esimbiddwako mulaka. Wabula ebadde ekulembedde tujjawo tutya Kyagulanyi, tulemesa tutya Nuupu. Tebalemesa Nuupu nti kizimbe kiri oba Kyagulanyi oba Lubongoya. Balemesa Nuupu kubanga mubakkiririzaamu. Nuupu mugikkirizaamu. Bali kuggwe. Bajja kubuulira obubi bwa Kyagulanyi, bakubuulira obubi bwa Lubongoya, bakubuulira obubi bwa Ssennyonyi, bakubuulira obubi bwa Gundi, naye nga bategeeza kubajja mu kkubo lyo batuuke kuggwe. Oli si alina ensonga ku bo. Si alina ensonga ku bo tokyerabira. Era bakulowoozese nti otuuke togamba nti naye Lubongoya. Nedda ssebo bannyabo. Oyo ayimiridde mu kkubo lyabwe erituuka kuggwe. Yes. Naye mu kiseera nga beteekateeka gw'obwesige bwo obulabawa obuteeka mwani era obutuukirizza otya. Ezo n'ensonga nkulu nnyo. Yes. Bwe baba bateeseza gye bateeseza njagala oteekewo embeera ebakaka okujja bakubuulire bye bateesa. Gwe munnayuganda. Bwe bajjayo okubagulamu omuntu omu bajja kumubajjamu bamuteeka mu TV era baba mulaga mmwe. Tebamusuubula mutwala Italy nti bamufunemu endala. Bamugjamu mmwe mukendeere munafuwe era bamulaga mmwe mugwemu essuubi. Yemmwe bannannyini nfeeno. Yes. Yemmwe bannannyini maanyi. Yemmwe mugula emmundu. Emmundu zirina kukuuma ggwe mmwe era mmwe mukwate emmundu ezo. Kubanga mmwe musasulira omusolo muguzigula ne musasula omusolo oyo agikwate akukuume. Ebyo byonna bwe muba mubitegeera nga mubimanyi nammwe mujja kufunako position we muli mumanye nti bwe baba boogera bakakasa nti naffe eno gye tuli. Bwe baba bakola ebyabwe bamanye nti nammwe temujja bikkiriza. Bwe baba bakola ebyabwe bamanye nti ekyo mujja kukkiriziganya nakyo. Awo munnayuganda gwe bw'olina okukola ki? Bw'olina okweteekateeka. Twatunuulidde obumu ku bunnanfuusi obuli mu bantu baffe. Mr. Mayanja. Omuntu okukwata emmotoka ye n'avuga n'agenda ku mukolo nga Nsereko ng'avudde e Kampala n'agenda ku mukolo e Masaka ng'anonyeeyo interest ye yokka ng'omuntu nga kyekimuvugisa emmotoka tikimwetaayisa muwa kola ki naye nga yeeruwa akulaga nti yakkaanyiza oba yateesezza ne munne n'amulyamu olukwe. Naye gwateesa naye atugamba olwaleero nti baateesa tagenda kujja mu byakalulu n'amugamba nti zengenda kujja ojja kumpagira. Naye nga mu kumugamba nti nze ojja kumpagira ono ate avaayo mu mwezi gumu maaso ebiri atugamba nti okusalawo kwaffe kuli eri kibiina kyaffe oba tunaleeta presidential candidate oba tetukole ki oba tetuuleete. Era mu bingi bye yayogera Muhammad Nsereko n'akugamba nti akalulu kano excuse me ogamba nti gwe mpuuga tetugenda genda mu katemba kubanga togenda kubeera presidential candidate naye olwanira ate okubeera MP byabakama wanjawulo nga
aduumira ka president ne ka parliament mulala lwaki muli bannanfuusi nga yagamba munne. So kakati mwebyo byonna gwe Munnayuganda akalina abiri otega kakola ki kalaba ebyo byonna bye balwana bye bayomba gwe tobyejjaamu tewaliriza n'omuli n'ogumu obutabimanya so tolowooza nti tebikwatako bikukwatako butereevu. Njagala kumaliriza ensonga eno nga nkugamba bwe nti gwe Munnayuganda ali eyo obulumi ogenda kubuyitamu naye era suubira essanyu. Otegede? Suubira essanyu. Wootakutte tosuubirayo agenda okukwatirawo. Amaaso go gabeere mu mugongo gwa munno omwetaaga nnyo nga bwakwetaaga. Kiseera kyakwerowoozaako nnyo mutunule luli ensobi ebadde ki. Bwe bakubadde kwesiga batali batuufu mukyuseemu. Bwe kuba kubadde kwesuulira gwa naggamba mukyuseemu. Bwe kuba kubadde nti tebibakwatako njagala bibakwateko. Era bwe muba nti mubadde temumanyi nti babikola ku mmwe mukimanye nti babikola mmwe nammwe mubeeko bye mwetaaga. Amiina. Bye bigambo byange mubeere bulungi. Tweyanzizza nnyo tweyanzege sinza kwongereza ku bigambo bya chairman byebyo ebya wiiki eno kkiriza tukwagaliza akaseera akalungi aganyenze Geoffrey Mayanja weeraba.